Fiki Gaza olina obuzibu ne alien batumaliriza CEO or president, yes CEO. Same. So wali to interpret. Ate bangambye ne alien tumulina ebyuma byaffe maze ne bikkiriza. Bet alien is, please make it there so that we can also engage with him, judge. But straight away, mbadde nsaba nyaniriza omugenyi waffe. Figures nsanyusa okulaba. Obulamu bulungi. The way you're trending. Enyimba wakuze olimba ne cautions. Omwaka gusanze otya sofa. Omwaka simubi. Gutambula. Kakati wojidde tubadde ngabola omulamu ku screen the entalo. Last time nakola wana embozi ngabandaza abaana abali mu ddwaliro bakubiddwa. Then today nsanze nkedde ku mawulire nti mwabadde era muri muzina awards the same thing happened. Nengambo why kantumye omukulu tubulire what's not happening. Church abadde wo ate yesterday. Yesterday nade nyimbawo. Mwabadde ku stage? Nze abadde ku stage nga nyimba. Nenga we nagamba entalo ndoza ziri mu bafaani baffe. Obushegera. Kale nagenza okulaba ino bali mu kusikasika beekuba n'abantu bange. Kwe kubuuza kikigenda mu maaso, kiki ekigenda mu maaso. We byatandikiddeawo. We byatandikidde. Kitubuza temuva wakanga mu planize mulaba aka alien akafangoni kanyige. Ate kale singa tuvaako atu planize singa be bampadde awadi yange era singa be twakoze. So babadde kusa manager wa alien angambye abantu bobaze kusaidi yaabwe. Eyafango nandi you coming closer to them. Nze sabaddeyo kubanga abantu bange bayinza okubanga abamu batudde eri kuba kiri kifo audience ba buli omu atuula. So kubanga eri wabaddeyo abantu batamanyi olusinga abafaani bange nga neno wabaliyo abantu baabwe. Are you okay with what's happening? I'm not okay kubanga si ekibulubirwa kyange bwe kiba kyandeese. Oshegera just kiri mu bafaani. Doesn't it scare you? Frank Ntambya azena mpaku history wentalo zino nadala mu bazungu. Nti abayindi abalungi ba Big ne Tupac they are normal because of this rivalry. Techikutiisa when this is happening? Tekintiisa kubanga just kyakusolvingi waffe ndowooza nga ba artist. Gwene alien. Chensuubira kibe nga kikomekerera kimanyi. You can sit on table ne alien and you call troops. Ne mutuula ne mugamba kali alien mwana. Gamba tiimu yo. No bwaya. Waba kyayagala tusotuula tugerezeganya. Kubanga era abafaani baffe balinda gye tuva. Manager, report ojuwulidde. Would you welcome Fik Gaza? Ne mutuula and call truce. Ne mukakkanya ekitandisa okusituka. Nze kimanyi nti alien talina buzibu ku Fik Gaza. Kimanyi nze talina buzibu ku muntu yenna. Era baba bagize omukulu n'omukulu ne boogerezeganya. Kimi basobola otuuka ku ki mwezikiriziganya. But I don't know, is alien ready? Are the signals okay? We see if we can interact with him before we wind up the show. Okay, whenever he's ready, let me know. So, Fik Gaza, do you, what government you want to feel space yomusajja? Could you think they find you as a threat? Or kubantu bakolako effujjo nto oyina space yomusajja gweyagala oyingirira? So, baga akasajja kano tukagemenga bukyali. Space etyaginyayo oyingirire yani. Like he rap about the ghetto youths that have come and they are making impact in the world. The alien space jali mukati. And sina space gye banyingirira just. Ale nekirala omuntu waba akubi akaji tuba twetagayo ne tugeze nganze nyimbye. Banetagayo Fiki omulala nsanyuka nnyo nga ndabe Fiki omulala ali nganze nga vuddeyo n'omulala. So basi sanyukira kubanga omuntu ngekyo kyogambye nti nina ekifo kyenjagala otwala oba ekyoli kyekisoboka era tosobola mujjawo naye. Onagamba tatandikangako olutalo nti mwe musojja alien ye manager bw'agamba talutandikangako.
ye talutandikangako bonga abafango bo bayinza okuba nga tebalutandika naye nga abantu be babeera nabo nga be batandika entalo mu magezi nga bano tebamanyi. Frankly, how do we harmonize all this? I think we have to be honest with ourselves. Especially nga watandise campaign kanjiseewo kicking hooliganism. Yeah, out of Uganda's music industry. So kumpe mudakikemu about it. It is nti tulaba ebintu bingi ebihappeninga nti si bayimbi bokka abalina entalezo ezirina physical but ate kizeko neffe abakola omulimu guno gw'amawulire okitegeera, so tetujja kukoma bukomi kubyogerako to analyze tulina okuteekawo a campaign okitegeera. One probably esobola okubeera nga sensitizing the industry abayimbi birungi ki ebirimu bibi ki ebirimu and are you ready to go that far oba okitegeera nga olaba nti mu mupiira mulimu kibayita racism. They've done so many campaigns kicking racism out of football though kikyaganya okugenda naye at least wabeerako some impact eri positive okukakkanyako naye kijja kubeera very unfair tutule butuuzi turelaxinge ng'ebintu bino bigenda mu maaso nga batubale mu kukubirwa n'abamu tetujja kuvaayo kwogera bogezi nga emirambo gimaze kugwa. We lost radio, we lost AK, we lost Master Blaster, we lost a lot of people. Nawulira essimu nga bankubidde nti wadde w'abasasi wakati wa Bajjo ne Alien. I got scared. For the first time I felt kino kigali tebakinkubira amasasi. There is that love. Don't realize nga for this definitely. So sometimes I know about harmony. Nadala mu campaigns ngezo. So sensitize. Is this the hooliganism? Would you define what's happening between Fik Gaza and Alien as hooliganism? It is part of, because we have clashes and zifukana physical. Omanyi badala mbele we have to be very fair with ourselves. Okuclashinga no conflicting tebigenda kuvaawo. Rivals ezo tezigenda kuvaawo. Ate on the bigger picture ziyamba industry okubeera ng'ekula because she increasing even the creativity between artists and the attention media neberanga ekola abawagizi neberanga debates babazongerayo but sometimes if it is not controlled enough now benyinyo okumanya because the sina buzibu but singa kiberanga they know nti no ono tugenda kuberanga tukola ki nga tusalawo obo kitegera because omukubaso wano kuluzinga career omukubaso lo ending up in prison okitegera nenga bino okubeerawo bino webit but a moderated level nga okibadde mu nsi endala ezimu. So how do they harmonize Katibana Babili? How do you think we should harmonize? I want Fik Gaza with a collab with Alien. Sometimes it's my dream. Fik Gaza, would you do? Akaimba kwenzo Coca-Cola. Fik Gaza and Alien. Collab. Nga wakoze questions. Tugena collab masa. I love to see that. Manager Chudi, would you let that happen? Fik Gaza and Alien. Baja kuogera. Mwamu makola bedda bachingamba, mwamu ma. But now he's ready. Bakuba kolabo. Nawe achimanyi. Ono ye achimanyi. Arimba. Ayogera abasima. Mwamuma. Tebaba kolabo. But he's ready now. Ozubwali bwebuti. Nti kolabo yali ajagala mbwangu. Otubabawo omuntu nti asooka kwetegereza. Nti kikyononye nti obangoze oyinza okuboza kola ki? Kubega okuduka kati alika ali akyasoso mugezesa nga yali akunsindikira nga ndowooza ojjukira kamusalimu ekiri ayina be yabakola bonganze olwedde bansanzeewo bo yali abagezesa ki si we kyali kati kyali kiribu ekiti kanti kunyonyolemu Gaza olaba nze nange okuyimba neekola bwe kati omuntu omulala yandibadde alina kolabo naye nga nnyingi naye wabawo ekiseera oli waapima n'alaba nti kati wenjikuwa essaawa zino ozzaako ki n'asooka ayagala okukola ki osooka oyiga engeri gy'ogenda era ndowooza ebbanga liwamala naffe walaba bye batambuza endongo si kyekyo sige magezi g'okozesa n'essaawa zino ge wakozesa ogenda amazima ku mpewo toli wa mawulire yayiga bye batambuza kati oli kyeyali ayagala onayiga engeri gye batambuzaamu endongo so si kumuwa kolabo ate gwe waliyo abantu bebawa kolabo oba n'akuba oluyimba bawaniitwanda n'agwa kati oyo yabeerawo era yayiga engeri gye batambuzaamu endongo kagamba wamuwa ekivuba si ekyennyanja yamuwa ekirobo aleme kufuna kyennyanja Figaza ye statement eyo olowooza simbi statement eyo sinze naye simanyi kiruubirirwa kyo oba kyakumpa ddogo nina ebintu ndowooza bye nalekayo sibye star malaayo oyadduka
yadduka na katabo kasitula nnyonyi But don't you I wish I signed this guy. I will wish you I'm signing a big guy. Tetusayininga abantu. Just nze kyemmanyi kyakola akuyambako kugenda wagu takusayininga lwaki aba akusayininga akuteeke mu busibe. Obuba busibe oba ogenda kufuka muddu we. Ngenda wano olina okuripotinga, ngenda kuyimba wano olina okuripotinga. Mwego omuntu ng'akusayininze. Ntambi, maliriza conversation ogirabye. Yes, njirabye. One, tulina okwacknowledging at alien scheme kyakoze akikoze mu ndongo ya Uganda mu kaseera akatono ennyo. Impact n'ebeera ng'eri felt within all the key areas n'abeera nga zicovering. On the other hand, Fik Gaza naye very promising, very talented. Nti naye era mu ka short span alina bya achievements zafuniddemu, abalala bamaze n'emyaka n'emyaka ze batakola kidi batafuna, so naye omuwa his flowers nga akyali. Okiraba naye ekino ekya rival nga begambe kirina okubeerawo, era nze omu ku bantu abali yagadde kisigale nga weekiri naye nga kiri a bit healthy nga balina okumanya at least line wekiraga kiri verbal, it is very okay. Bino biro bikiwe bito because era bibeerawo ebyaddala bibeererawo ddala togenda kukeera nkya obijjewo bigenda sigalawo. Fik Gaza olina obuzibu ne alien nga tumaliriza omugere national yagambye alina obuzibu manager olina obuzibu ne Fik Gaza. Sina buzibu na muntu yenna nekyemali alien talina buzibu n'oyo. Obuzibu buli ku baana b'oyo. Ate nange ngamba obuzibu buli ku baana b'oyo. Kati obuzibu kyeka buli ku baana kati baga kabaka tebaba na baana baba bafaani kabaka tatta naye abalenzi abawujja obunyamakale. So why don't kitegeeza tulina obbatuuza mugamba abaana mwana muno byamwe muli nalo n'entalo z'abafaanisi